having a second baby. Oh, I've buried over like 9. Ozisa abaana 9? 9 nga sinazzaako. 9 mulimu ezivuddemu ezenzadde byonna. If I to count, it's now 9. This is ng'ozimba olubuto bw'oti n'osindika omwana n'afa. Omanyi ku TikTok how people take things so personal. And nali lubuto when mbadde lubuto, I shared my pregnancy journey kuva nafuna olubuto. I've been live streaming every day. Buli lunaku era bambi ntwala okwetonda kwange eri mwenna bembadde nyiiza nga bw'olaba live yange onyiiga lwaki tension yange kunyiiza. I was sharing my pregnancy journey with people who are like me. Ng'obadde oleeyo nga tozaala. It's very hard okubeera ng'ozaala abaana nga bafa. Abaana banyimba ku TikTok. People used to do zona live nazirabanga comments. Because I shared my story that, nzaala abaana nga bafa. Innerenetise simanyi balunaabawo. I was sharing that. So I was like, you people, abaana banyimba ku TikTok. People used to do zona live nazirabanga comments. Because I shared my story that, nzaala abaana nga bafa. Innerenetise simanyi balunaabawo. I was sharing that. So I was like, you people, ngenda zaala omwana. And I want you to go through the journey with me and know that I'm going to get a child. So I was just sharing my pregnancy journey. That's why I used to live stream every day. Buli lunaku, buli kiseera, buli problem gye nfunye mu lubuto, to share with other women. Era trust me, ng'ogyeko okuba abampalana but abakazi benzizaamu amaanyi bangi. Nafa. Just like that. Color changes, nafa. Lindako katini. Ng'omwana talwala. Nga talwadde, nga tetumujje na mu ddwaliro. Like you give birth there, after giving birth, baby na losing color skin, nafuka wa blue. Eyo blue color. Ogenda okumutwala mu incubator, okera bagamba afudde. In that very hour, era nze nali namanyire okuva ewaka, nengenda mu ddwaliro, nenzaala, nemala ozaala, nenfuluma eddwaliro, nengenda ewaka, nengenda mu kiraabu, nenywa bbiya. Anti kubanga omulambo baba bagututte. Alright, bakwano abalungi abali ku HK Media, yenze Hadija Kigozi in your TikTokers edition. Tuli back again. Ndi mu maka g'omukyala asinga okuwalanibwa ku TikTok, omukyala Samatha birungi. Olunaku olwaleero mpuuzuma, omanyi. Ngambe leero kamukyalireko ate tubeere nga tumanya ebimukwatako. Mwebale nnyo okutwagala, mwebale nnyo okutusupportinga, mwebale nnyo okutufollowinga. Kwe tuli nnyo ku mitimbagano egy'enjawulo, ku TikTok kwe tuli, ku Facebook, ku Twitter, ku Instagram. Beera ng'otufollowingako bulambalamba. Tuli proudly sponsored by Speed Express Tours and Travels, company kakasiba okubeera ng'esaabaza abantu okuva buli kitundu ky'eggwanga. Bagala ffe aba Roast Coffee Academy bakafuluma kubangula bana babaristas ab'amaanyi n'omwami Musalongo olukwata nga musawo. Omusawo oli akola akugamba omala kulabako n'olyoka osasula. Samatha, nsanyusa okunnyaniriza. Nange nsanyusa okulaba. Badde mmanyi ogenda kungoba nga ntuuse. Ate nga nkugobera ki ng'ojja nga nkusabula nga kiggwa nga nawe weegatta ku bampalana. Ng'ongobesa bukamera mu maka muno. Bwe mba nga nsobola, but obviously I can't. Yeah, I can't. You look so beautiful. So much. Gwe yagala kunkozesa nga saddaaka otandise. Yagala kusaddaaka Illuminati. Otandise okwogera ebitali bituufu. No, you look so good. Oli mukyala muddugavu bulungi. You're so beautiful. Ate you have beautiful hair. Zomanyize embwa njitambwa. Saagala nnyo bintu byakweka. Temwamanyira bakyala bawaana. Temwamanyira bakyala bawaana. Omanyi abakyala tebawaana bakyala bannaabwe, but that's the fact. We can make a hat. She got beauty. She loses a meaning. Or just you don't believe in yourself, but you agala chikiriza. Ndeka katinga chiche chimfula beautiful. Toyagala chikiriza. Ndowaga mwaga nene. Gwa katulira omwana weyevo. Masembe zaga mwako tugalabe. Anyways, I just want to let you know, Bobo Badeto Manit, you look so good. Yeah. Anti kubanga lero nanabi. Oh. Bulijjo tonaaba. Kati olaba nga sinaabi nga ndabika bubi. Omuntu eri abadde vibe ya lubuto kati eyo wavuddeyo oli bulala.
abadde vibe ya lubuto nze embeera zange simuwayiriza olubuto. Okay, so kati olwaleero embeera tezaasomye anti omanye embeera ojja zeekwasa naye waliwo n'amazima bwe gaviirayo anti kati olaba wenkulengedde ng'ojja nensooka lengenda nennaaba neweeyisayisakawo mangu nennaaba. Anyway, thank you so much for hosting me here. Abantu bangi munaye tebaagala tubakyalireko tubasaba gwe omuntu wagenda n'azaala n'omugaka nzye munaye nkulabe kunagamba tujja tebaagala abantu kulaba gye babeera. Lwaki baba tebaagala kulaba gye babeera? Abantu tebaagala kulaba gye babeera omuntu akugoberera eri mu kkubo. Ffe mu kasiisira kaffe wano twaniriza abantu. Bwera akasiisira. Tuliyo. Tukiine. Abantu nja babuusa. Mu kasiisira wano eno tukkiriza abantu omanyi landiroodi waffe kazungu. Onenyini gwetudde naye ye CEO ye landiroodi ye buli kimu. Bakyala nze kyendabye wano kuginena emyaka nze mmwe mbayigirako ebintu bingi yadde nga nange ndi kigozi okuyiga tekukoma. Gwe tomanyi nti nze nsula ku mizigo gya kazungu omumanyi. Shakira. Shamira. Shamira. Osula ku mizigo gye. Leero kazungu ngenda kukunnyonnyola nti omukyalo ono musanze mu maka ge. Ye CEO ye landiroodi ye buli kimu kyolina okumanya. Ojja kundeetera ababbi wamma n'abalimba nze mbeera no mu kasiisira. Gamba. Anyways, nsanyusa kulaba ku HK Media abatamanyi birungi Samantha, she's a TikToker. Ate nga y'omu ku ba TikTokers be mulabyeko mu battles ez'enjawulo bw'aba talina muwala n'abatakola. So kati olunaku olwaleero twagala tumanye ku what type of content she does, why she does it, how she started. Obulamu bwe ye ng'omuntu. Samantha, omuntu akulaba ku HK Media mweyanjulire. Kakati nze amanya gange birungi Samantha Natasha. Natasha. Oli Muganda. Anti kati awo n'oli ate mwange nga mpita Tasha tokayana kati. Toli Muganda. Nze siri Muganda. Oli muki? Tata nzaala Munyarwanda, mama wange Mutoro. Lwakuba abaana ba TikTok balina tribe gye baagala mbeeremu. Eriwa. Nze simanyi nange we ngamba nti ndi Munyarwanda wabula Abaganda tuli babi. Nedda nze siri Muganda, that's the fact. Bakwesibako. Siga ate banneesibaako. I'm just not a Muganda. Yeah. Okay. That's not my tribe. So you're Mutoro. Yeah, between Rwandese and Mutoro. There, I stand there. That is where the beauty comes from. Bitu bya beauty nabyo byesibyeko. Munange tokkiriza nti oli mulungi naye oli mukyala mulungi nnyo. Ebeera filter. Eba filter. Era kati yenungiza kati olwakuba gwe tonda benze njambadde olwawe ngenze mu kisenge netekako filter. Netekako filter. Okay. Naye nga ndi TikToker. Atayina bizimba, atayina kiddako, atayina kyakwongerako. Kulwaki weeyita bw'otyo? Anti kubanga era sirina ebizimba, sirina hardware. Sirina bizimba, that's the fact. Okay, in that case, eya hardware. Sirina biddako, sirina kiddako mu bulamu. Kati nze TikTok akyasinza okunyiiza. I make sure wakire week ewe tuka nga sina kinyiza kinoonya kyaye nga lwaki wiki gwawo. That is how your content is. Goliwa kunyiza abantu. By the way, I don't do content. Nakano kakulu. I'm not a content creator. I am content. No, I am content. Because you see, I'm annoying. I wake up in the morning. Nenzia nenkola ebintu byange nevumye. Macha. Novuma bovumi. Ate kati tebagenda kubasiba bamamalewo. So by the way mvuma banvumye mu comment section. Okay. I'm someone by the way omuwandiisi. Omuntu wajja mu comment section yange nga ndi live. No mvuma. You reply with mkwano nange sinze nkuddako. I will give you the same medicine. Naye bannaye abaana ba TikTok mwine engeri gye mukisussaamu. Nze miitinzeko abaana ba TikTok abawera naye bannaake. Musinga n'abayimbi. Wulira vibe engeri yokka gy'oyogeramu. Nedda, because me I'm just a TikTok.
TikTok. And in TikTok, I'm not a content creator. At your stage, so I am content. So people talk about you and they get views. Exactly. Era go oyagala katola antino kati go wanika TikTok yo teka kifananyi kyange mu green screen yo trust me bajja tula buli omu agenda kujja kulaba kiki ekyabaddewo awo tutuuse tuli bononefu bannange tugenda bakolera kyo batereeza kati nga kiki kyekituufu kyemutereeza mutereeza abavuma abatabakwatago now for example omanyi fena tulumbagana abantu oba twevuma on TikTok bannaffe betwevumangana nabo of which baba olusi be batutandise by the way nze sivuma muntu atanvumye ebiseera ebisinga omuntu oyo yantandika if you follow the story naye waliwo abantu abavuma abantu abali off TikTok even kati omuntu ali off TikTok tamanyi nabikwatagana ku TikTok and then someone attacks that person basibe in fact we baba bamusiba munkubire n'essimu ngambe yes exactly okuteekako omukono yeah waliwo if you attack someone who is not a TikToker talina kyakukoze honestly that is too much naye tuli ba TikToker oli akwata akinze make them test their own medicine lwaki tebagala bitestingako okitegeera otyo yeah that is TikTok for me sikyampalana sagala manya kufujjo kwentudde buli lunaku ndinoonya bannange TikTok eriko ebinyuma okay so twagala okumanya ku Samatha birungi yani in real life ng'ogyeko life ya TikTok in real life bajiwe mami wo bajiwe mami okay uyawe wabwe so as Samatha in real life Samatha is a mother first of all ndi mama kati abaana babiri I thank God it's now 2 kids by that is an achievement. It is like, I don't know, it's not even an achievement, it's a miracle for me by the way. Why do you call it a miracle? Having a second baby. I've buried over like 9. Ozisa abaana mwenda? Mwenda nga sina zaakona. Mwenda mulimu ezivuddemu ezenzaddeere. Byonna if I to count it's now 9. This is ng'ozimba olubuto bw'oti n'osindika omwana n'afa abaana mwenda ezimu zaavanga mu movie now the 9th one I lost it actually waliwo olubuto lwe nalina aba TikTokers abasinga badde bamanyi nti olubuto lunduddeko which is not true. I got a miscarriage ng'omwaka gutandika around March lwe luuto abaana lwe baalaba lwe baasooka okulaba ku TikTok. So most TikTokers were like, Eyungula, because they saw the other one. They didn't know I actually miscarried that one. No, so I nefuna lulala. So lala Nazaala. But it's been, I don't know. The journey is hectic. It's like you have been pregnant for 2 years. Congratulations, Mukama yebale kusumulula. Katonda nasumulula bulungi nampa omwana era mwenna abaali bagambye nti nfe nga nzaala mbatumiddeko baddiya nyongera obajukiza omwana mulamu okumanya mulamu tayinza nakolola tali muyadde kasenyiga okumanya mulamu wandange nyongera obajukiza omanyi ku TikTok how people take things so personal and nali lubuto when mbadde lubuto I shared my pregnancy journey kuva nafuna olubuto I've been live streaming every day buli lunaku era bambi ntwala okwetonda kwange eri mwenna bembadde nyiiza nga bw'olaba live yange onyiiga lwaki guno ogwala tegwewumuza lwaki ki oyinza okuba nga tewantegeera nkwetondera nti n'oluddako era bwe njoba nja kunyiiza naye nga si elusi by intention yange kunyiiza. I was sharing my pregnancy journey with people who were like me ng'obadde oleeyo nga tozaala it's very hard okubeera ng'ozaala abaana nga bafa abaana banyimba ku TikTok people used to do zonna live nazirabanga comments because I shared my story that
nzaala abaana nga bafa innerenetise simanyi balunaabawo. I was sharing that, so I was like, you people ngenda zaala omwana ono and I want you to go through the journey with me and know that I'm going to get a child. Ate katonda abasazeewo ku omwana jamukuwa. So I was just sharing my pregnancy journey. That's why I used to live stream every day. Buli lunaku, buli kiseera, buli problem gye nfunye mu lubuto, to share with other women. Era trust me, ng'ogyeko okuba abampalana but abakazi benzizaamu amaanyi bangi. Nnyo nga bw'okiwulira. Kubanga nze obutazaala okulemerera ozaala kwandesa amaka malamba. Because my first marriage, abaana abasinga nabafiirwa in my first marriage. 8 years of marriage, nga buli mwana gwe nzaala afa. Hadija, it's different. Buli mwana gwe nzaala ng'afa. That is so touching, eh? Yeah, gomanyi okubeera nga amalaalo galiko ne side yo. Nga kati wano we baziika ababo. Nga bonna babo ate nno nga lwe tuleeta omulambo nga baga neera abagundi be bazze bateeke wali eri nga tulina side eyaffe. Bannange, that is too much. Yeah, it was hectic just no. Ekizibu kyali ku musajja gwe wali wafumbirwa? Kizibu kyali ku ggwe? Kizibu kyali mu maka? What was the problem? Ate nga waliwo problem yonna ng'ozaala mwana n'aluzinga oxygen n'afa. Just like that. Color changes n'afa. Lindako katini. Ng'omwana talwala. Nga talwadde nga tetumujje na mu ddwaliro. Like you give birth there. After giving birth, baby n'aluzinga color skin. N'afuuka wa blue. Eyo blue color. Ogenda okumutwala mu incubator, okera bagamba afudde. In that very hour era nze nali namanyira okuva ewaka n'engenda mu ddwaliro n'enzaala n'emmala ozaala n'enfuluma eddwaliro n'engenda ewaka n'engenda mu kiraabu n'enywa bbiya anti kubanga omulambo baba bagututte. That was almost the order of my marriage, my last marriage. Well, last marriage eno gye wazaala first born? First born bansanga naye. Namuzaala dda nga ndi muwala muto, I was 17. Nga wayangu okuzaala. Bintu byali biwooma. Annange nze abantu benkyaza nina olumu enviri we zinva ku mutwe nga sibitegeera. Ebintu byali bikola bitya? Leero byanguyira. Nabyanguyira. Oh, why? Kati You dropped out of school, eh? Yeah, I dropped out of school. Nakoma mu senior 3. Second term. Sente. Sente. Ne report isaji chima by the way. Hadi ati njogedde ekyokusoma n'empya njagala okuddayo soma. Oyagala okusoma. Fire. Ate you look very clever, eh? The videos zo zendabyeko ku YouTube and the reason as to why nakulinza osooka omala okuzaala nzije twogeremu. Ndabyeko videos zo nnyingi ku YouTube nga you look so intelligent. By the way, I'm intelligent. Ndi mukazi mugezi nnyo. If there's a chance, you can still go back to school. Yeah, that I will think about that. Nikati kentandise ebyokuzaala binyumidde. Mpule njagala kuzaala mulala kati. Mama. Omanyi saabimanyi. Wayagala nnyo omwana. Omwana namwagala nnyo kati mbulamu kamu kokka waki. Awo manye nti nina abaana. Samatha, njagala okuzaayo mu bufumbo buno. Omaze okuva mu bufumbo. Okay, tewafumbirwa omulundi ogwasooka. Ozaddeyo akaanako. Ekiseera kituuse ogambe oyagala kufumbirwa. N'ofumbirwa oyo omwami for 8 years. Mufumbirwa empeta. Embaga no, by the way. Okay. Did you try to find out buzibu ky'obwali ku musajja or something? We didn't try, but obviously. Abaana baafanga bufi, you know. Walabawoko ku mbeera yonna koza abantu baba n'ebizibu mu maka. Tetwalina mbeera yonna bambi. Mwali nnomo. Twali nnomo saana muwayiriza. Wanomo. Just the problem was awo kweyo time ng'omuzadde omwana awo ng'afa. Did you ever try to go to church? Like to find out? Kati no oba ofiirwa nnyo abaana, people give you advices.
toyina kyotakola okujjako kyenabadde sinnakola kwe kulogako saagendako busawo if the worst reached the worst you would go. I don't think so because ate Katonda waba tasobola kumpa mwana kati who is a doctor, which doctor to give me? Who is Jajja? If the creator of wombs can't give me, then I wouldn't actually. Katonda ekyo yali akimanyi, but I prayed. Kwokusaba nasaba era nga buli kanisa gye bandagirira ngendayo, but byonna byagaana. Bapasita bakugamba mbu what is the problem? Omanyi ne bapasita tetwagenda mu byakweraguza omanyi bapasita tebalagula, they just look at you with your problem and they tell you something. That is not the issue. Prophetic stuff. I don't go to prophetic pastors either. Just wasabanga busabe. No, twagendanga, of course you go to church, bakulagirira eno church, genda bakusabireko, you go there, you pray for you. What was your husband saying about that? Nothing. Abantu ba family ye. Eyo tetugenze wala. What did they say about the situation? I don't know. They couldn't tell it to me. Did they look like they know something about it? No. They didn't know. Actually, they just didn't know because I don't think it was his problem because I actually miscarried this year. It was with my current hubby. I miscarried. So was it his problem? So that means that I just cut. I was just Katonda yali just achampa mukokonyo. Yaita natusa maybe. Let's say. Okay, so when did you decide to quit? Or get out your kumatano ganti? Go Mbumaze. Eroza tugenda gesi sagala nabyogerako. Sagala kwogerako bintu ebyo. Kubanga sagala bijjukira. I don't want to remember that. I don't want you to cry. But the way how you're smiling, you will not cry. I can't cry, but things didn't go well, and we went separate ways. So here you are, you get a new husband, you start a new home. Actually, my man is not a husband, but he's not yet a husband. We are just engaged. Okay. He's my fiancé, not husband. He will be. Yeah, soon. Tomanya mnange. Omusajja ogera ku macha mwana n'omusanyusa hey naga kati gwengenda kuwasa omanyi. Nzokera n'ome bitagambika. Koro nakugamba ati kati kati nino kuwasa. Naye sofa tetunaba kufumbirigana. Kati omwami wo amanyiko ku experience yenkadde. He was not scared. With my old experience, actually, omwami wange. Okay, my fiance, mommy wange to be. He wasn't really scared. He wasn't. Yeah, yayagala muntu. So sibi byazako lobe ebizibu bimutuukako. Sigadde sibi yatunuli. I think he loved the other part of me. Waliwo part media gyetamanyiiko. He loved an intelligent woman. Omukazi azimba, omukazi omugezi, ye kye yali asinga okwagala. Era ekyo n'akifuna. Kati ebisigadde nga si bya nnyo. So, no, I didn't think sirowooza nga yakirowoozaako nnyo ekyo. Okay, so kati olunaku lwe wakaringa baby nga buli wogenda mu scan bakugamba he's okay. How did it feel? And who told you it was okay? We almost lost this baby at 6 months pregnant. What? I almost lost it. I woke up in the night ng'olubuto olunuma. Ng'ebisa binnuma. I go to the hospital ntuukayo bannange. Abasawo beetaze era bba wange awo ne bamukubira ne bamugamba omanye etaliiwo. Musajja wa safaari. Bamugamba omukazi tugenda musindika mu ddwaliro eddeneko bamugyemu omwana. I don't know, but era waliwo Katonda akola ku ssaawa esembayo ndowooza just ne lumaa ne lusirika nga bagenda kumutwala ate mu ddwaliro ne lusirika ne luddawo bulungi. Bannange abali ku HK Media tulina Samatha birungi olunaku olwaleero in the TikTokers edition. Twagala nnyo okumanya ebikwatagana ku ba TikTokers. Abantu bangi balina obulamu bwabwe. They have reasons why they make the content that they choose to make. So tujja
either ne tubakyalirako we baba bali. So olunaku olwaleero tuzze congratulatinga Samatha birungi ku mwana we omulenzi gwe yazadde nti congratulations, mukama yeebale mu blessing. Atusaba ayongere okumugumya azaale n'abalala n'abakyala abalala abatanaba kuzaala oba balina embeera nga Samatha gy'abadde ayitamu, nabo tusaba mukama akibabalire. Samatha, twakulabako nga bagamba nti Samatha azirikidde ku live, byali bituufu? Kati eyo live When was that necessary? Kati wendo oli awo nga konako kakusiiwa. No. No, gweri. Okay, initially a mathematic. It sounds funny to you, but it's not funny actually. No. A mathematic. Eyo asthmatic. Yeah. Asthma attack yakwatira ku live. Kati nali mpuliranga mu getting an attack. But ngesimu yange that very day I didn't have credit on my phone. Omanyi osookuba yango ina sente nga weziri mu cash naye nga tozirina ku simu. Nga teziriko ku simu. Nga sirinaako nze line nyinemu yokka mu bulamu eyo one network. So now I needed to make a call. But nga sina credit kuba call. Ate ffe tubeera na free calls aba MTN. We don't have free calls. I actually don't even know how to put them on. I will teach you how. Zengula buguzi airtime always. 300 minutes za mtwalo for a month. Olaba kati nze mbadde sizimanyi. Kati call renyini it happens. Nga I'm not feeling well. Naye nga ate era sirina credit. Ate bba wange ng'ali mu zone etaliimu network. Kubanga tayiri ku WhatsApp. That waba ali ku safari tabeera ku WhatsApp. Now I was like, how do I communicate? I'm in the house alone. Almost alone. Was I alone with the maid? And my maid had issues with ears. Tawulira oyo omwala tawulira bulungi. Ono omwala gwe ndabe wano tawulira. Not that one. That is a new maid. I just got it. Only now I fired the other one. So nga amatuge tegawulira. Wofuna attack obeera toyina maanyi. You can't even move a finger. So I put my phone on live because I have this brother of mine, my friend bamwita Uptop, Ali Waweru, but I know he can call. He can make a direct call to my husband. So I live streamed so I could get help. So someone could call him direct. Nakola chinakuba because wakuba of course live evaako automatically okitegedde. So that is what happened. Bawe yakuba live nevaako. It of course you know kwejjako live but me I live streamed to get help. Oh, funa. You know TikTok is like a family to me. There are a lot of things actually. Mukolera ku TikTok. Obingi nnyo obuyambi bungi bwe tufuna ku TikTok. Sijja kulimba ng'ogyeko okwasama n'okwevuma. Bintu bingi nnyo bye tuyigira ku TikTok. Abantu batuyambira ku TikTok nga bw'okiwulira. And that very day it was only TikTok that could save me. Lwaki tewankubira nze Adija Kigozi? Mayina ennamba yo. My number is online everywhere. It's a public number. Ate ebiseera. Leka n'okundika. Waliwo omuntu nga tomumanyi nnyo nga sikyangu kwemanyiza muntu. Kiraba. Naye nze ndiwo okuyamba abantu abawala ab'enjawulo. If you're there, nga you have a problem, don't get scared. Just come to my page, njako enamba yange, pereza message right there and then ku WhatsApp oba nkubiro nga Adija ndi wano nina obuzibu this and that. I come and help. Oluddako nja kukubira. Nteeraako ssente. But that was just that day. Some people misunderstood it nti ozirikidde ku live. No, abaaliko nga njitandika they knew. I actually told them why I was live streaming. Kati abaaliko mikwano gyange and I was like, please try to communicate to my hubby. Kati bano abajja nga siri fine. No, kati bano abajja later. Omanyi live ogiteekako n'obaawo eyakajoining. Kati bwajoininga kyalabye ekyo kyatwala. Yes. Mu video ne busooka buyitiŋŋana.
which is okay. Fa abamu twasalawo tetukyaswala tuswaza buswaza twewaayo. So kati mu kiseera kino wali olubuto walinganga obeera live almost every day. Walinganga okitwalanga okwewummuza ebirowoozo. Kakati nze nina ensonga lwaki mbeera live buli lunaku. Kubanga ekisookera ddala data muliro. Kyokubya essimu yange ebeera eriko omuliro. Mpa ensonga 5 lwaki sinakola live. Shamirwa Kazungu omumanyi? Mukwano gwo. Ani? Mumanyi ganyi. Singa tetufaanagana. Tekisoboka. Wa Kizigo? Si wa Kizigo baida ate awo sinnamuwala natuuka waawo. Si wa Kizigo. Ow'Ekizigo omulala. Ow'Ekizigo omulala nnyo. Kazungu si wa Kizigo. Yasityebuza amagezi naye nga si wa Kizigo. Mufaaki ne Kazungu? Ani Kazungu afa nnyo ku bitankwatako. Abuukira buli omu. Naye nze nno newombuukira. The problem is ate n'ateekamu bbaawo wange. Andi nno kambabuulire oba okola ebintu byonna bikole. Nviiraku bane omusajja waliwo muwala muno bw'ayokoogerera ku musajja n'ogamba oba amuyinako crush. Honest. Nga some things are not necessary. Ng'akisussizza. Tinze bwe mpaana Kazungu tewali kinvumya bbaawe. Ate bbaawe abankwatirako nk'okuggyako nga ddala bbaawe muyinako crush nalwaki mba muvuma. Naye nga initially Kazungu anti wali omulabyeko Kazungu wakubako naawe ku kyeyo muyinza obba mwasinkanire. Nze omuntu ava eri mu bbanga nga takumanyi n'akuvuma nga Doniasiya bwe yanvuma nga tamanyi. Kolooza batuvuma baba batumanyi. Kati Kazungu alina perspective ye mu bulamu obwisi tojja mugaana ali entitled ku ndowooza ye ng'omuntu just that ebirowoozo byabiteekawo bitayitiddwa. But Kazungu nze simusinkanangako ate seegomba musinkanako because she does not inspire anything on this earth. Simusinkanangako seegomba musinkana tewali ki-inspiring amusinkana. Nothing. Level ziri wano banna. Kati Kazungu inspiring ekoti. Mbuno ki? Mbuulirira abantu. Ate ng'obubabuulirira otya nga gwe tonneebuulirira. Gw'okyovula nze sirina bizimba njogera amazima nti sirina kiddako sirina kyembuulirira kubanga nange sinneebuulirira. Kati ate nze mbuulirira abantu kati ye Kazungu. Kazungu tannaba kwebuulirira ng'omuntu. Taliiko kintu kiri inspiring ky'ogamba nti no she inspires me because of what? Because ayina kyekyo ekiku-inspiring. Anedda tewali. From kiyumba to kiyumba. Nothing. No increase. Teweyongeddeko talinnye eddala mu bulamu. Kati oyambuulire ki? Tewatuwe okukata anyway Kazungu tolina kyotugamba naawe. Kiki kyeyayogera ku bbaawo ekyakuluma okutuuka okugamba nti no Kazungu alabika alina crush ku bbaawo? Baira tebali kyeboogera ku mwami wange kipya. Kubanga nze omuntu ayogera ku bba wange nga tomulabangako gwe tosobola nakubaako nakyo ŋŋamba. Kyova olaba amavuma n'obavuma. Once you get to meet my man, you'll see it's totally different from social media. Tosobola namwogera kabali bamusinkanyeko bakimanyi. Twasemba okuwulira ng'omwami ono agenda kusiba omu ku ba tiktokers abakuukuutivu ku mutimbagano okwo. Byakoma kuki? Ng'ani ayagala omusyo? Baawo. Ng'atoye order bamukwate. Ng'ani akyogera ng'omwami wange yakyogera olina obujulizi? Omwami wo nga si yayogera naye ffe tugenda n'eby'abantu bye boogera. That's why ngugambye embu. Okay, kati engeri gye mugera n'eby'abantu munaabatubuuliza gye byakoma. Kati gwe engeri gye tukulabyeko tuba twagala otunyonyola amazima. Gwe wali oyagala osiba order zaali from above kwali kuyitingana kusala bigambo kyali kitya? Kyenyinza okugamba omwami wange muntu ategeera nnyo beyond social media waliwo byatasobola kukola. Muntu yewe ekitiibwa. Kati nze he's just the opposite of me. Yewe ekitiibwa ategeera nnyo beyond social media.
si ye muntu asobola okubeerawo mbu olutalo lwa social media mbu alutwale mbu asiba omuntu because nga yasazeewo siba trust me he has what it takes ayinza osiba tiktok yonna baby he has what it takes okusiba omuntu nga teruyise na lunaku yadde olutemya lw'eriiso he can do it but he's not into that but omuntu nze nali ngenda osiba omuntu wabula ne lukya ne mwesonyiwa nga asijja musiba yeah actually nakireka bulesa I just didn't do it lwakuba nti ate we nakireka ate ngenda owulira mbu ate nakoze ekyanenze mbonyewo hey yeah but you love it so much ate ng'ogibonaaboneddeku nze njagala lwaki abantu bakuwanana nnyo kubanga siina mpisa kyekisooka siina mpisa kubanga abantu balina empisa ze baagala tube nazo ze tutalina abamu ku ffe tetutazifuna nze tojja kunvuma mbolinga embwa nkuddemu mbuno weebale no that is not me me am Samantha you abuse me I give it to you hot siina mpisa ate the problem with TikTok they want you to behave like malaika ga buli eri kyotali ati bagala omuntu akuvume bwakuvuma gwosirike mbugo and people tell it to you mbugo wandisirise omusiru utakusiriwaza mukwano mweno regime jendi mukwano musiru akusiriwaza mbitiibwa naddala nga tolina byakola nganzi musiru akusiriwaza byabangawo nze gwolaba atija obanga ofoloweza TikTok yange ze navumwaga nga nsirika I used to be quiet I went into depression for that but once I learned wakuvuma muvume tekikusula na ku mutima but those days but atenze banvumaga mwe you know I have ugly lips that is what I know on TikTok maybe oba ugly lips ziba ugly ku TikTok nze nzirinaanye wano kati gwerinda wono uploading a video eno ogenda laba kigira ekimwanze kyantama and someone tells you wantama as if you ekumi terikyawo omuntu basaabona kubanga bakukyawo yeah so otherwise singa bonna bakolera video bankolera video bebanjira just gwe tolinze kati nze gwe bataginga nze nkubuulira I just don't watch the tags me nyingi actually account yange sana gikozesa these days nkozesa ya bawange but mfuna tags ku account yange zotamanyi nyingi ate kati nze abantu bampalana over everything nsiina mpisa sikola kyebaagala nkola kyenjagala empisa zirabikira ku TikTok bo balina engeri gye balina kampisa mita tuseeko wano eno ffe tukulabyeko balina kampisa mita kebapimisa I don't know kebapimisa empisa neda omanyi TikTok emanyi nti omuntu alina empisa yono ali bannange nze bannange awogeza akawoowo bakyala bannange ebyo bikolebwa abakyetega naawe abakyetega abaana abawangula edda temulina obudde nze none we nali sinafuna musajja actually ate musajja we yankwaniranga ndi was bali nanywanga ne walagi nga ngenda kubavuma weyankwanira ate nalina was obusungu nga bungi nnyo ku TikTok twali tumanyi nti abakyala beerusa be babeera n'obusungu kati gwe aliwo omuddugavu gw'omanyi nga alina obusungu nze nkuwa abeerusa abataano abalina obusungu manyi ggwe nze siina busungu manyi ggwe obusungu bungi nze onsanga nvuma banvu kati abeerusa balina obusungu nga bataano bali bamu kati toyinza gamumanyi nze apart from me and you nange nina obusungu ontinkudde sirikeeka nvaako olina kyonnoonyaako abakyala beerusanga obusungu buli kumpi omanyi bakyala mbu bantu bagamba nti omuntu weyeyerusa obusungu bwe bubeera buli kumpi naye bambi actually nedda asi bonna abeerusa they are beautiful girls nga yeyerusiza nanyirira naye nga talina busungu but waliwo bano abeerusa n'ebizigo ebyalayisi oba kiki bebo bebaba n'obusungu balina obusungu bw'ettumbiizi naye abantu si bonna abeerusa I have friends nga beerusa naye nga anti era n'okweyerusa kulina levels
Kuyina levels. Omuntu akozesa ebizigo ebya correlate si omu n'akozesa empiso si omu n'amira amakerenda. Sijja kulimba nze ndabye abayerusa balina empisa nnyingi. Beba abayerusa mu ngeri eri eya class oba yeekuba mpiso ye oba nga yayerukana bulungi ngero laanu okweyerusaako kuli mu ssente. Nze simanyi naye nga anyway. Naye abo abakyala beeyerusa nga beeyerusa obuzigozigo obutategerekeka babeera boogera nnyo babeera basabuka baba bawaayiriza baba n'obusungu baba buli kimu. Baba beesoma waliwo yatugambe Uganda yazimba naguno gwaka nzeneka waliwo yatugamba Uganda yazimba yagenda okuddamu otugamba muze yadde empangise wange walungi nafa yadde apangisa ewuwe walungi naye nga yali akyali eri yatugamba Uganda alina ebizimbe. Waba akyali ku kyeyo nga tonadda Uganda oba togitegeera bulungi mala kugibeeramuko leka n'okundeka zitonsokoola. Okay. All right. So kati we kutwalako ku mboozi ya Don Asia. Gwe ne Don Asia mwemanyirawa. Yali akuyambyeko. Mboozi Don Asia yani. Mama. Na good. Omutike obali omanyi. Pamutika kuba. Mukyala gwe batika okuva e Saudi. Bamujjawa. Saudi Arabia. Bamuleetera ku lyato oba naye yayita mu nnyonyi. Yakomerawo mu nnyonyi drone n'embuzaawo. Oyo simumanyi Mulaasa. Simumanyi. Omukyala yakomerawo mu nnyonyi drone n'emubuzaawo. Ayira. Muludde nga mulina bato ku social media okwo n'omukyalo. Bivaako ki? Kati nze kankubuulire sina bato na muntu yenna. Be bakuwalana. Ng'owalanibwa mangi. Kati olaba President Gwempagira yagamba nti ebitalina amakulu tetubiwa amakulu. Kati ebitalina amakulu naawe wakire twogere ku kazungu tetuyinza kwogera ku bitalina amakulu. Tekisoboka. Banaye ku mugutu omunene bwe guti? N'omuwala eveeyo yonna. Wakire twogere ku kazungu nedda naawe. Shiya. Tetusaako nedda atawo toyagala kuwa muno platform ani wakire njiwa kazungu nedda sisobola. Omukyalo oyo yakola ki? Nkugaye bitalina amakulu tetubiwa makulu. Abalungi abaliko ekike miliyoni akolwaleero n'ebirungi Samantha tuli mu kubeera nga tweyongerayo in the TikTokers edition. Tubeerako ne TikToker gwe tuhostinga n'abeerako ne byatunyumiza ku bulamu bwe. Abantu bangi bakola content nga tetumanyi lwaki bakola content. Afaananako bw'atyo. So nyina tubimanyira neno ku show yange beera ng'osubscribinga oba ng'olimpya ku channel. Bw'oba oli ku Facebook, ku Instagram, ku TikTok, ku Twitter beera ng'otufollowingako bulambalamba. Njagala okutumirako abaana bali awo mu Dubai, abaana bali a UK, abali South Africa, abali mu US, bakadama bakolera mu biyumba baddia, abakolera Qatar, abakolera Saudi Arabia, abali mu Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Fujairah. Mwenati batumiddeko nnyo, mwebale nnyo okubeera nga mulaba show yange insiima nnyo, insiimira ddala. Njagala okutumirako abaana abali mu magye ga Hadija Kigozi WhatsApp group ne Facebook group nti mwebale nnyo okubeera nga mukikwasaganya, mutusharingidde posts zaffe abantu batutegedde. Bambi, I'm super amazed. Thank you so much. Happy birthday to Meroni manager. Inti nkwagala nnyo mukwano webale nnyo okubeera ng'obeezaawo HK Media ate n'obeera ng'okunga abaana abo ne basobola okubanga ekintu kino bakibeeramu. Kwagaliza buwanguzi keeki yange ngirinze mulo. Thank you so much for the biggest support. Thank you so much for the love. Zijjukira olunaku lwe nasinkana Roni weyantunulako bw'ati n'atandika okukankana oba yali katemba simanyi. Naye adijanze kwagala nnyo adijera biki Roni n'akwata mu nsawo yajjayo diramu zaali diramu 210
that is 30 dirhams. Nangamba dija sina nnyo naye nkuwadde eddiramu zino. Kwagala nnyo okufollowinga nnyo. That's when I met him. Happy birthday to you, Ronnie. Since then tuli ba mikwano ate nga yaddukanya WhatsApp groups zange, Facebook groups zange, mpoza ate nezimu ku social handles zange. Thank you so much. I wish you a very happy birthday. Sina kye nsobola kuwa naye nga ate ky'olina okumanya nti nsiima nnyo. Okay, Samantha. Abantu bakola content ow'enjawulo ku TikTok. Content waali atya? Wakwevuma na kuddiza. Wakwevuma na kuzaayo kuwa level. Ate nze nagambye nzikola content. Nze content. So you be there. Nokola chaos ne bakolako content. Right? Chaos. But actually, banang, nze mbeera ku TikTok okunyumirwa TikTok ng'abala. I'm not on TikTok to do any content. That is why ku page yange tekuliko kagambo follow me, I follow you back, or follow me. I do not even tell someone that follow me because honestly, you follow me for what? I'm lost too. Omanyi jodda. Ati ku TikTok oba okolako ki lives zizokka. Toyikolayo bu video ng'otuziniramu toddamu. You don't imitate. I do sometimes ati when I challenge yanga abalogo tebakyalina kapito tewagikola. Kaze ndabanga yali ekusaanira okugikola. Oyina abalogo bangi. Naira amaga Katonda. Kyeka Katonda njagala nnyo nti n'abalogo abakubireyo nga sibalabi. Ati tebakyalina kapito. Like asiba amaizi waliyo n'abalogo. Amaddi yando gayongeramu ko amaanyi kubanga in fact gokosa kati mufere omulala. Afiro oli gwagambye omusaani. Talogo lukwata. Ndowooza oyo gwabafuna. Ndowooza oyo gwabanoonyaako. Taloga avumula. Kati awo. Kati awo. Avumula awonya be balozi. Kati awo salonga kati awo andoga aviiriddemu awo. Kubanga timbadde mu referees. So kati gwe tokola content, gwe content. Nze content. Kitegeere kituyingiremu. Kitubeeremu. Kibabeeremu ze content. So kati obulamu butambula butya wabadde wakazaala n'ogenderawo live naye bannanga amanyi nga mangi olina emyaka emeka? First of all, nyine emyaka 29 ekyoto. Olubuto nga lumenya. Twali banafu. Kati oba lwamenya. In fact, we have different bodies, bannange. Wasindika? Yeah. Wow. I pushed. I pushed and went live in the first hour. Because I had promised my followers to let them know on every step of my pregnancy. They had to know. Actually, I had live streamed a few minutes ago. Then I went into labor. Nazaala. Then I live streamed. Omwana yanumye dakika 15. Mama nyabo kati go omwana yakuluma. Fe abaana baatuluma ne bava mu kutuluma ate ne batusala. Nedda kati yasooka yanuma ebisooka bino bye naviira ewaka nga si byamaanyi nnyo kiri awo. N'amala ne lusirika. Olabye ku baby mbuulira essanyu. Kati baby atute first hour okusinziira ku past experience gye waŋŋambye. Atute first hour waali. Atute second hour waali. Tanakala. Era nakola ebyabali. Nasooka n'akyuka kala. Naye ne bamwanguyira speed. Bamutwaleyo. I don't know because I wasn't in the nursery. Bawange yaliyo. But bamwanguyira. Ate n'omala n'ogenda live. Ekizibu olutolonawuza ate lunatuuka. Lwali 36 weeks. Nga kubulako omwezi. At your age, chances are very high okubeera ng'ozadde at 8 months. Yes, kati ne zaala omwana but ne bamutreating amangu. Kugamba abasawo kyali kimuluma. Ebeera mpewo. Bwe baŋŋamba. Ebeera empewo emuyiseemu. So bamugenda ne bamuteeka mu incubator. Ne bamuwoominga. Within a few minutes ne bamukomyawo ng'ali fine. That's when you went live. Awo nagenda live ng'ali mu nursery nga talina baana kumutuka. Oyagala obannyonnyole. Lwaki sibannyonnyola? Omanyi gwe ennaku gye nalina gwe. Omanyi gwe okuziika abaana bw'oziika bw'ovaayo bw'oddayo bw'oziika bw'ovaayo.
awo omukwano nalina obujulizi kibe nako. God had done something for me. I had really lyali ssanyu incubator tomanyi kiddako nali ntegedde baali bangambye ali fine. Okay, that's when you went live. I went live. Abantu ne bakublaminga wakava muleeba anti kubanga tetufaanagana abamu baana babagagga bakula balya migati blue band kati ffe wakulanga eggolo olyali akawunga namumunyo nonyolako kyayi omukalu ali akawunga n'okafumba porridge n'olirako akawunga ku porridge. Ogwo omubiri ogulaba Hadija ogwo omubiri tegusobola kwenkanakana gwa mwana yakulanga omuceere bamukakamukake eat the food you know blue band kafa ka blue band kalabye bukulu ndeka tubula nkalira ku live ne bagala nepanga akantu nkalabye bukulu. I suffered publicly. I must celebrate publicly. Kati ebibokuzaala naisibizi buntu butono nnyo Hadija ate lulinga bakyafanga kati oluva mu Labour Ward ngenda kunywa beer. That was then. Nze mba n'amaanyi by the problem wali eri luba lubuto olusinga lululu nene we nali lubuto nalina amaanyi nze mbeera lubuto nga nyina amaanyi nga ngaamu ku ffe twakolebwa mu katiba kanjawulo twali akalo twali akawunga temwali nkoko tetwalya nkoko tetwalya nnyama kati ebintu byetwalya nga ina kawunga kijanjalo Okay. So kati tubadde nga tukulaba ng'okola live ng'enviri ziri eno mugendala ziri eri ng'eno ziri eno leero ebintu byanjawulo kinagambye ojja bino byonna mbikoledde gwajja sibize sibikola nga tuli supervise agambye ojja lenna gwensanzewo ye mami wo. Yeah, that's my mother. Yeah. Ngaakwagala nnyo. Ono omwana kansooke mmala omuwa credit. Omwana ono yaŋŋambye Hadija mugenda kujja abantu bameka n'ensooka mugamba abantu 6. N'agamba kubanga twagala kubafumbira Samatha obadde ogenda kufumbira abo bonna abantu 6 nga tuzeekola ki newe mwandize 10 newe mwandize bameka emmere eri wani ono omwana atusanyukidde walayi simuwana omwana atusanyukidde atuwadde like atutegekedde nze situkangako maka gaba TikTok ne bantegekera we bati choga ovayo tolidde nedda like otegese n'osussa otegese omukyala sise yatutegekera naye ate gwe otegese like otegekedde nnyo tubadde nga baze okulya Christmas Samatha Christmas njirira wano kubanza awali emmere sivaawo. But that is how we have our lunch actually normal. Really? Yeah. Mujja having a Christmas. Nemuli akano nemuli akali febe mule twakula tubirako Christmas. For one we actually eat like that every day. Okay. I think you enjoy cooking. Yeah. I'm a very good cook. Actually, I've seen you on your YouTube ngofumba. When are you going to give me some videos for cooking? Nange njagala ndabe bufumba. Na ebintu byakulya bijja kunsula atandise saala video zakulya. Oyagala olijja netufumba, but I love cooking. Anyways, thank you so much for the warmest welcome. Oh, wait, but that is normal. Tebiri normal sewa sibuli guno simu nyingi guli mbuli nyumba. But that is how they welcome a person, and actually that is how we behave here. Apart from TikTok, this is my in real life. Really, your real life is so amazing. Now, me in real life, I'm just not a TikToker like that. Kaka Samatha wona nchalira ndozoli wa kufanjala. Sagala kufumba. Ngane fumbira wawise pitch. Okay. Ngane fumbira. That is so good. Me, actually, Bambi. Samatha wa TikTok, wakambera mchala, mbera Tasha actually, wane waka, mbera wakambera mama, ndi mufumbi mulungi nyo, ele bintu na. I'm a normal person aside from TikTok. Ngojeko TikTok makes us wild with comments, but in real era abantu baleta TikTok ne bafuna n'obusungu obutaliyo, because I've ever seen someone say singa ofanga ozala. I mean, that was no nenda omuntu ngagamba I wish singa kizaala omwana omufu. I'm like,
why would someone hate a person like that? Singa waliwo ya commenting akulive ya inanga ne gukazi go fadi. But in real life mukwano siri went ku TikTok ngabwe mbera ku TikTok. In real life ndi mchala ndi boss w'abantu nti singa mbasi tebanda bete bagina funa musala. In real life I have orphans I support. I have children who study on nganzemba werera. Ne I have people I support. Ngasinga basiriwo bambi irandiro litokera birako zinze ndabyeko banage owange nze nsula ku mizigo gya kazungu irandiro di bachalo do mishala musanze makage wano wentudde mu ntebeze era nga nze mbirabye ebintu bino yenna yagala okumwogerako eggulire soko gem inbox yange omubuze nze ngenda kuwa information banage nga bambi ate bahaters bo bagenda okukulaba ku YouTube yange badde ne mukati beogome. To all my haters banange abo bango lyeyo nga offend you in any way mu buli kintu kyonna kyemba nkoze nga mbadde maybe nkunyiiza obanga nyine ekintu kyenkola kyotayagala mukwano mbadde nkusaba omwaka ogujja tovaawo weekuumire ku chano yange wetukomye wetutandikira. This time around it's gonna be different. Kuba genda kuba toyina lubuto, genda kubeera mulala, maybe mood swings zijja kendeera so. By the way, those weren't mood swings. That is my normal life. That is how you'll be. Just sagala nnyo omuntu kunninnyako era onninnyirako nga nkulinnyako. Bannange TikTok ogifunyemu endorsements zijja. TikTok actually I stopped. Actually people know they inbox me to give me endorsements but I don't want because of ana uno tayagala sente bamusaba endorsements n'agaana. Which kind of money? Ezimu si sente now. Okay, sente but money not is money however small it is. The problem why I don't want endorsements anymore. It's not because they're not coming, they're actually coming. But it's because how I use my live stream. My language is wild. Singa ntandika okulanga ekintu ky'omuntu nyinza okutta brand ye. Yeah. So for the fear of killing people's brands, I don't take in any endorsements. Okay. Yeah. Mama ku sente ffe twatabuka. Ku sente munaye ffe twatabuka tufukamira. Kati HK Media mutuufu nga nze njiranga naye nga olulimi lwange luli wild. Mba ngenda kuvumisa brand yo. Bagamba kale akawala naffe ku videos ezirimu okuvuma tetuteekako bulango bw'aba sponsors. Kyekyo exactly. So that is the reason. Just for the good omanyi yagaliza ofune. Bw'oba weemanyi ng'oli wampisambi bambi. Sometimes ekintu ekimu okyerekereza. So ekyo nakyerekereza bambi. Kasita Katonda. Kasita bannaffe bakazungu bo kati endorsements bazikole batya bazigobe. Oba bo bakyetaaga sente. Kati kazungu yamanyi nze simanyi bibye. Just kasita afa kubimukwatako. Simuyinaako buzibu. Okay, akatalekeka nga tetunaava wano eri abaana ba TikTok. Banange akatalekeka. Kano ko kakulu. Soko bebaza kufollowinga Samatha abantu bakufollowinze. Kale anyize nnyo jayo follow yo. Okay. But anyway, I would like to thank all those who follow me, especially abanjagala nga munfollowinga naye nga ate munvuma nga you understand me. I love you so much. But most importantly, njagala nnyo my favorite follower, my number one follower, omwami bedside. I love you so much. Omwami wange omulungi. Okay. Abwe wano bannageze jakala nnyo laavu. Naye ng'omwami wange bambi omulungi nkwagala nnyo omberedde webale kwagala kiwulenge. Ekikazi ekitalina magezi. N'okyagala. His bambi is such a humble man to be loving a woman like me. Sometimes I'm like I don't deserve him, but you never know. Wow. You don't know what destiny has for you. I just didn't know, honestly. Sometimes I don't deserve that man. But ate Katonda waba yampadde. Who am I to say no? Naye nga bambi nkwagala nnyo omwami wange. And I love all my TikTok followers. Mbagala nnyo nnyo nga bw'okiwulira. Nnyo nno.
mwena mbagala ate n'abampala n'abannange mwongeremu nammwe guno omwaka mumpalanye ebitajja I mean install some new software towane bulungi mwongeremu kasuku naye nga bebambi I love you so much guys. Thank you so much. Okay, bala itigala kubasiibula manyi nti tututte akabaga kawanvu nnyo nnyini ddala. I want to thank you so much for watching in. This is the TikTokers edition and of course with your number one girl Hadija Chigozi. I bring it to you the best of the shows. Tuli proudly sponsored by Speed Express Tours and Travels. Company kakasiba okubeera ngaesabaza abantu okuva mu buli kitundu ky'eggwanga. Aba Speed Express bw'oba oli UAE ogenda tusangaawo e Dubai ku Deira Tower Room 202. Bw'oba oli Abu Dhabi ogenda tusanga Electra Street okuliraana ADCB headquarters. Abali e Kigali Rwanda ogenda tusanga ku MP's Plaza. Bw'oba oli Uganda ogenda tusanga ku Uganda House okuliraana Dahabshil Exchange. Tukolera visa eri very discounted. Tulina hotel booking, tukuwa transportation, tukureceiving bulungi ku kisaawe. Kwega tukuwa ka treat ak'ekikungu beera nga twekwata bulabalamba ate nga visa zaffe zo zifulumirawo. Tezirinda. Tezirwayo gwe kasitoleta ebisaanyizo oba requirements zetubeera tukutumye kibeera kiwedde. Aba Roast Coffee Academy bakafulumu kubangula bana baristas abamanyi banoonyeeko bulambalamba ate osobola okubeera gwe omuzadde ng'obangula omwana abaana mbatwale basobe emirimu gya barista tebagenda kwejjusa. Gye tuli nnyo mu UAE ogenda tusanga Abu Dhabi Airport Road Rahda Mall. Wobera oli Uganda ogenda tusanga ku Kenjoy Supermarket enajja Nankumbi. Kubira Hamza simu oba Tiger ku namba z'essimu zolaba wansi. Ngenda kusembyayo omwami Salongolo kwatanga msawo. Omwami ono akola akugamba avumula ndwadde nganda omala kulabako n'olyoka osasula. Neyanza nnyo bakwano yenze HK Media Hadija Chigozi. I bring you your TikTokers every week and of course today with the number one Samatha on the TikTokers edition. Mutufollowingeko ku bitimbagano egy'enjawulo kwe tuli ku Facebook, ku Instagram, ku Twitter, ku YouTube. Bw'oba oli mupya nyiga akagamba ako ka subscribe okubeera ngo joininga show. Bw'oba oli ku mikutu emirala following eko bulambalamba. Yenze HK Media Hadija Chigozi mweraba.